Gwera ne moto kendala ejja kubanga speed omuyibi omwagala wano kati nengamba izo ndino wa twinagula motoka ngere eno efudde eyo efudde kati twinagula emotoka ya kampuni wostegera era izo na buying that idea twatwala management kati izo nye yali omuntu ngo baba ngoze kubba okukoza bana magezi n'okusinga kuno muno n'abayimbi bangi bali nkolagana nabo sina kyembakoledde naye I trusted you like another person ne nkukolera ekivulu ne ngula motoka wadde nga wagiteeka mu maanya go nga tolina kyongambye 2,000 kuva mu Izonti ate nga mutaddemu miliyoni nga 15 mu byonna ng'omuyimbi omu gwe bayita Izonti ne bagula emmotoka tetumanyi oba motoka ya Izonti oba yali ya Sinene. Izonti yagenda n'aleeta poliisi n'akwata omukyalo ono n'amutwala ekibuye ku poliisi ng'agamba nti ate ono yabba emmotoka ye so katuuze wano eno batutangazemu tutegeere ekituufu kyekiriwa ani yabba motoka yamu ne motoka yani omutuufu nyabo sanyusa okulaba ku Bukedde Ananga sanyusa okulaba buza ku bantu abakulaba ku Bukedde TV abalaba Bukedde TV mwebale nnyo kwekumira ku Bukedde TV mwebale nnyo muje kumira nnyo tulina ensonga etambula ey'emmotoka okubba emmotoka ensonga ogimanyi bulungi twali twagala otunyonyolemu okwo kiri kiki ekituufu kati ekisooka ngenda kubuuza ekibuuzo ate nendamu na ansa ekyo kituufu ngera bawagizi mundaba oba balaba Bukedde TV sobola kubba motoka ngere gye manengize bayimbi bangi sobola kubba motoka kati kankibalekere baide soko bagamba bayimbi bomanejinze kubayinza olowooza otandikidde ku Izonti ayandeeta Kampala yali General Zamba yakujja Hoima embeera naye for 2 years nga tuli management ya Baboon Forest nenkwatako Misaki nenkwatako Jostede nenkwatako Mulangira Suna nenkwatako Biaxi Izonti Erio Dosairo Wonela n'abalala bangi abo abantu bewomanejinga ku oli yakuteekako omusango nti oba omuddeko kino oba kino oba kino tewali all twalinga like we had bwagabatya mu Uganda tukwatagana nga mukwatagana nga tukwatagana bulungi era sifunako ku buzibu ku muyimbi yena apart from Izonti wamusayininga mwezi ki namusayininga mugwakutaano oba something like that wakutaano oba gwakuna gwamukaaga something like that because mwese papula na agreement ite nabakugwayo still ne saa zino is understand music okyamwagala gwe okyayagala omumana tanaba agreement wegamba agreement egamba when you are leaving you let other party to know ate nga neyazize ezali ku agreement nabazimalayo kati motoka eno erese embirani ani yaleeta ekirowoozo kyokugula emotoka eno ekirowoozo kyajjamu Izonti yajja n'emmotoka ya black kyali kiri awo kiringa nga kigundi kino ky'abasirikale nga kiringa kiba kuntumye kiringa nowanuwa bwekiti so kyafa bwe kyafa nendaba ate muyimbi ze nina Nisani yange njagala nnyo bambi nga sagala nnyo bagitambuze nnyo eri like my personal car kati nga ate nga in the business egyendimu nga nina kola ki gwera n'emmotoka endala ejja kubanga speed omuyibi omwagala wano kati nengamba izo ndino wa twinagula motoka ngere eno efudde eyo efudde kati twinagula emmotoka ya kampuni wostegera era izo na buying that idea twatwala management kati Izo nye yali omuntu ngo baba ngoze kubba okukoza bana magezi n'okusinga kuno muno yansinga amagezi nagamba nina omuntu atunda mmotoka tugende tugirabe era tukwata kubo ng'omuntu ali mu bondi ayakola mu bondi byakutwala ku mutwe yali avuga emmotoka ye yantwala bino byakawuka naabe bana bateeka mu bibanda bano so era I had the money cash natambula nayo netugula motoka eshanyiza motoka mwagigula sente meka
abiri mukaaga. Motoka ki? Wish. Yali ku namba ki? UBB. By that time. Mwagenda babiri? Twagenda babiri. Omusajja agule motoka najja. Atunde motoka. Amaze kwogera na Aizon biki. Basobola kwogera ne Aizon. Katana bakwogera naawe. Yes. So nze nasina kwata sente nakola ki? Nosasula. Ne mpeza Aizon musasule. Nga like another person. So from there okusigninga agreement. Duka bamali bamazina kwogera nani? Ne Aizon. So Aizon eshanyiza kisinza nyo kunyiza. Aizon singa yagala motoka ebere mu linnya lye. Yandigambye okimanyi njagala motoka ebere mu linnya lyange. Sandi koze ki? Tuwande waka. Siyandi waka. Tutaka mu Snare Music. Nange no yes. Na omusajja nambuza spelling y'amanya gange. Nambuza na gundi ID zange n'emyereza. Wostegera. Kweyo kadi gye baakuwa. Tekwali ko linnya lye tekwali ko Snare Music. Kundagaano. Tekwali ko linnya lye. Kundagaano kwali ko linnya ly'omusajja. Ngambe lya Aizon T. Tekwaliko. Kwali ndi baguziza Snare Music. So twavuga muruka n'abasajja abo. Aizon nakubira omusajja bamuta Godi ali bloka. Namukubira simu namugamba nyamba motoka ojo gikyuse mumanya ga Snare kubanga yali manya Goli. The first buyer. Msele netumufuna mukubwa awo Aizon namuteka mu motoka netukola shi netuvuga netujja paka waka wana. Even the balance we $1,500,000. Kwa there we had 21 million. 21 ngababanja yeta. Babaza yeta tugende waka weziri. Era one of my bodyguard was there bamuta Jona. Era yakwala na sente yazibala yake nyina motoka naziweereza abo ku motoka. Kwanga nze nava motoka nembaleka. Ngamanyi buli kimu kyona kiwedde. Aizon yagamba omusajja bamuta Godi kadi era Godi nasaba na ID nasaba ndaga muntu nenjimuwa. Kati after 1 week nemugamba Aizon gundi kadi ngatevaayo nakubira Godi. Kuba bali mukole byabwe bagenze mu nasa bapereze nasa bo bakole byabwe. Kyogamba gwe bakuweereza akatabo bafulumye obutabo bwali bubiri. Bafulumya akanasa ne bakuwasa akanasa. Bone bakutwala akatuufu. Bo watwala akatuufu mumanya gaabwe. Zene sigeza kanasa mumanya gange. Kanange bambi nakwata kali nenjitereka na nansana. Obostegera najitereka yo nansana. Kati obo because my all my documents are there nanja. Kati obo oli awo lunaku lwe batwala emmotoka eno lwe bajja okulona emmotoka yo eno emmotoka makaago bajja batya bakugamba batya. No, Aizon T yaliko baba police yoka yajja. At first Aizon T yasindikira omuntu yasindika baka mekanika. Bu bajje bakoleshi bakole emipira emmotoka ye yale ye. Akatogera kwene gye batwala. Ajja atyo. Bajja lumu I was at home. Ze omwana yajja nangamo kimanyi Aizon T azze n'abasirikale bagamba agakula motoka 2. Nange nenzeka ngamaninga asaba. Nunga motoka black abungwanda atwale. Ngo nenda agamba motoka 2 ate 2 zaina kadi. Wostegera. So when I joined to work no going to get the police. I was so much confident in Gamani motoka eri mwanya gang. Kubenze bulijo kipinga chichupuli. Ale chupuli Aizon T. Aizon T kimanya ompulira. Wampe chichupuli kiva ku NASA. Gwe kenyini wachindetera. Nenjitereka male myaka 2. Era motoka eyo bolifa tebajja kuzika nayo. Ne motoka bolifa tebajja kuzika motoka. Buli munagenda kuforu. Nengo goinawo kubajuliza abasobola okugamba nti kituufu oba oli omusajja yagulako emmotoka bwe tuba tugenze asobola otubuli ekituufu nti gwe yamukwasa sente buli kimu amanya akatabo ne Godi asobola okwogera ekintu ekituufu nti omukyala oli yankuba esimu n'angamba amanya gateeke mu Snare yateteeka mu gange. Nina voice note ya Godi recently. Egamba etya? Ngagamba buzi Aizon yamuwa ebintu muteke manya ga Snare kati na yeye nalaba biwanvuya na kwasa omuntu mulala naye nakivaamu.
naye nze ng'omuntu olaba emmotoka is like a simple thing ku bintu byenkolere Aizon biki byokolere Aizonity namukolere concert I spent over like 100 bade wamukolera nga tana bakuweza mu Senior Music like mwaka gumu nomukolera ne concert nemukolera concert nemukolera video 7 videos 12 kuva mu Aizon ate nga mutaddemu milioni nga 15 mu byonna ne kambuze Aizonity ono nga wamwesiganye n'omusaamu ebintu bingi n'ogula emmotoka n'omukolera ekivulu nga tanana kumala mu kampuni myezi 5 sikiraba nko wantu wonna okoze ebintu bingi omukoledde ebintu bingi nga bw'otugambye lwaki wamwesiga nnyo namwesigayo kuboze lwaki wamwagala nnyo oba byafuka ku management ate ne mweyongerayo wali eri kyokola mwagala nnyo ngere gye yajja mu lukujukujju ngere sirabika ali mulogo Aizon nti oli mulogo oba wandoga kubanga byona byokoze n'abayimbi bangi bebali nkolagana nabo sina kyembakoledde naye I trusted you like another person ne nkukolera ekivulu nengula motoka wadde nga wagiteeka mu maanya go nga tolina kyongambye ne wammwe ennyumba ya mama ojasula mabaati gange kituufu maybe wamwagala nnyo na faamu ewammwe nenjikola faamu waguliramu ente oba mbuzi wagikola otya greens bitooke manya biki bino byokulima so ebyo byonna kale fine nabikola just nga ndi mu kubuildinga foundation kati omwatu wa polisi bakugamba batya waleta kaadi noli naleta kaadi kati zabira kubira kugundi ku revenue negamu confirm no confirm nga tamana gali Aizon nempule ganyagala kuwabika ate nebagambe motoka si ekitegezo wadde ne motoka y'omusajja mbadde that's mean ye yakolesa olukujukujju olwokubba era that's mean yatandika dda okumba bwe yabeereranga wano waliwo ebintu ebyabulanga mu nyumba waliwo ekintu kyekyali kyemulizeeko kyosobola okugamba nti andize ndi mukazi era ayambala ngoye zange ye musajja okozi Aizon yali nga yambala ngoye nga ezirimu n'ebituli nze kenyini tana kumwana designs ezambala ngoye ezirungi tricky designer yali nga yamwambaza ngoye zemitwala 5 ngoye zemitwala 2 engato buli kimu kyonna tricky wali musobola mubuuza oba teyali nga bimuleetera mu nyumba kati motoka eno omusango waguleseyo nawe ku polisi wafairiza omusango omulala oba wakkiriza motoka n'okita n'ogimuwa nkitadde mu mutima mulungi sagala kusigala mugwa sagala kusika mugwa naye kubanga people abantu basinkana naye ensozi tezisinkana nga tutandika watugambye nti Aizonity muyimbi akyali mu Senior Music ekitegeeza okusanga ng'ayimba osobola omukwata nsobola if I want naye byonna byokusika mugwa sikyayagala kubanga ye Aizonity kujja mu Senior Music yalina kyeyafumba dda yali alina kyeyafumba kale kitegeeza contract wamaze ogitaminatinga ekyaliko contract ekyaliko era ekyaliko tweyanziza ebana yabatulaba ku Bukedde TV andi yatari mbadde n'omukyala waneeno acomplaininga nti Aizonity yamubba emmotoka ono yateekamu akasente ke n'agulira omuyimbi emmotoka under Senior Music ate omuyimbi ye n'akola olukujjukujju nga omukyala ogudda bwagamba nti ate n'amuwa ekintu kyanassa ye nasigaza akataba akatuufu yali ali awo ne bayita poliisi nemukwata tujja kunoonyako Aizonity naye atuwe saidi ye yayogera ki ku nsonga eno kambaze musudi wa Dr. 34 Mutolo ne Kalungi ande atali bisani kutumiddeko